You said what? Yeah, take a rip off my vocal. We'll see you back next vlog. Mutabani wa Chameleone muyite Abba Makasi kye yeekola muganda wange mu America kyo kikambwe bukambwe. By the way, ngenza okukola vidiyo eno abadde nga yakamala okwanjula emmotoka empya muganda wange kosa ate n'okulaga munnange ate abantu agambibwa nga girlfriend we munnange byengenda okubeera nga nkutuusako ko maaso awo kosa ate King Saha muganda wange alaze ettabbu ku luyimba lw'omujamaika muyite munnange ate Amonde eside eri byengenda okubeera nga nkutuusako maaso awo kakasa nti no osubscribinga kosa ate n'okulayikinga vidiyo bambite Geminati sinza ku Geminati Yugi mu byonna kansoke nkutegeeze nti no kasita obeera nga tonnaba ku subscribinga muganda wange osubscribinge kosa ate n'okulayikinga vidiyo kiba kikulu ate eside kakati no kansoke munnange ate nkutegeeze ku mutabani wa Chameleone muyite munnange ate Abba Makasi. Abba Makasi avuddeyo wali mu butambi obw'enjawulo muganda wange nga yeekola ebintu wali nkugambye leero life gy'alimu muganda wange yo ndalamu era nga ku sayidi y'emu by the way mwana mulenzi ono abadde yakavaayo nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako abadde wali ku mmotoka ng'ali mu ggibuukirabuukirako awo nga bw'agoyingako ko munnange ate crazy ku sayidi y'emu n'avaayo ko wali n'alaga akatambi ako abadde n'agambibwa nti nno girlfriend we era ng'okusinziira munnange actually oba weegendereza obulungi ddala ggwe gw'olowooza nti nno girlfriend we oba si girlfriend we kubanga munnange engeri gy'abadde agoyingamu ko wali crazy nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako muganda wange bikyayogeza abamu obwama ye mwana mulenzi munnange ate Abba Makasi. So I just woke up, as you can see. Quick Fisky. Don't mind the crib. The crib is a little bit disorganized because we was having time last night. Me and my friends try to kill this shit. Bro, we cannot get through this shit. Hell nah. What Carter said? He said, what the what? He said, what the fuck? The cool thing about this crib, I can talk to people down there. Like, watch. Yo! Up here! Yo! We take the L on that one. Best fuck the haters. Haha. You said what? Yeah, take a rip off my vocal. We'll see you back next vlog. Yoyo nno munnange ate Abba Makasi era nga nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo ku mutabani wa Chameleone eside. Jjukira nti nno ali wali munnange ate mitala mu America eside. Kakati nno kankwongereyo ku wali ku muyimbi omuyimbi munnange ate King Saha. King Saha alaze ettabbu by the way ndabyeko nnyo wali nga bamwogerako nnyo ku mukuto gwa TikTok engeri gye yavuddeyo muganda wange n'ayimbamu oluyimba lw'omujamaika muyite Amonde. Amonde nno yayimba oluyimba luno I feel good. Oh, what a night, what a night, what a night. Oh, I feel good when you're wrapped up in my arms, dancing to a reggae song. I feel good, cause your perfume is a cloud that only I can talk about. Naye nga oba weegendereza muganda wange King Saha ayimbye kapaati ako kokakoka just kayimbye asinze munnange ate ne nannyini luyimba okusinziira King Saha alina ekintu kye yeeteekamu nga ye actually kye yakuyeetingawo. King Saha ye muntu munnange asobola okuyimbira ku mmento mwattu ne binyuma okuzaama. Kakati King Saha alina ekintu kye yakuyeetingawo nga ye yeemanyiiza munnange ate ekintu ky'okkuba freestyle. Kiri nnuma nga mazigo gakaaba bebi bambi tokaaba nzija goba bukobeka simu ndabe bebi gwe tokaaba nzija nze ndi mu kkubo kanzije nkulabe. Ebiseera ebisinga actually ntera nnyo kuwa munnange ate obutambi bwe ng'ali mu kuba munnange ate freestyle. By the way kimwongeddeko kimuwadde impact y'amaanyi nnyo ku muziki eside. Kakati nno byebyo biri mu kutambula eside eyo nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo munnange ate ku muyimbi wo nzikiriza ate ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso awo n'ebirala.